bakuli okitegedde ku mitwalo 2 joka jangu wewandiise wano munnanga mpuliriza mu nsiitano ate ye mu ngeri yemu kwanjulira semina y'abakyala nnaku zombi zigenda kubeera lwamukaaga nnaku zombi 14 kati balawo kalendayo si ye sabbiiti eno obudde nno buweddeyo jangu munnange wewandiise kapo omusomo gw'abafumbo wano ku Gaddafi Mosque wano ku muzikiti mu conference hall nange ngenda kubeerawo n'abeewange mpola jangu leeta omukyalawo omukyala gamba omwami wo naye ajje asome wakati nga oyingira omwezi omutukuvu gwa Ramadhan oba oli awo n'afuna ne chance ebuuza Imam Shehu n'ekibuuzo kyo kyona bosobola okulaba nti ate n'omunnange ekikwata ku kisiibo wakati nga tolekera omwezi omutukuvu omwezi ogwa Ramadhan mpola mu mbeera yo anti-sabit ejja wetusiiba okitegedde Sheikh Elimiya waali Imam Cheyune waali ne baseka abala bangi nnyo abamanyi ebya business byonna bawagidde bannaffe abaship with us ojja kulaba nti ate mpola mu mbeera yonna jangu wano ku tiketi ogifuna wano ku Pal FM oba ogende ku AK Islamic Box Center ojja kulaba nti ate ojjawo tiketi mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala obirikov tugende mu maaso okitegedde ntandikiddeawo tugendagendako munda mu ggwanga erya Palestine basajja ba Hamas bandibanga munnange bavuddemu omwasi bagamba enough is enough ekimala tujja laba ku musajja munda mu ggwanga erya Iran ono yejjeeko obulago either oba mupange oba si mupange oba munansi naye nga si munansi wa Iran naye nga awangalira munda mu ggwanga lya Iran kigambibwa nti abadde just alimu omusaayi ogw'aba Iran naye nga alimu n'omusaayi omu Europe ono yejjeeko ensingo ng'agamba alekedde Trump obubaka genda kulaba nti ate mbukuwa maaso awo mpola tujja kubalaba bonna Ayatullah alina munnange ebigambo byafulumiza olunaku lwajjo ng'ategeeza ensi yonna era ebigambo abyogedde mbirimu n'ensonga za nuclear tugenda kulaba nti ate byonna ampuliza tubifuna waliwo n'abanene baakutte Ayatullah alina abanene baayodde munda mu ggwanga erya Iran babadde kulaba nti ate n'omunnange bateekateeka okusobola okulaba nti ate bagamba Amerika ewambe ette n'omukulu Ayatullah Ali Khamenei ntandikidde munda mu ggwanga lya Buyindi neggwanga erya Russia lunaku lwajjo nagambye nti bana bakulu ba miitinze Trump ani owa Russia Vladimir Putin ne Modi ow'eggwanga erya Buyindi bano ba miitinze ne babaako ensonga ze bakkaanya ensonga ze baagaana owa Buyindi zennyini ze yatandikiddeko era ze bayogeddeko yalimba eggwanga eri Amerika emugamba sikulaba entebe Amerika emugamba sikwatako kyonkoze ondiddemu olukwe aba BRICS muli bannanfuusi twakkaanya olekeraawo toddamu okusuubulagana n'omusajja ono omurasha kyennyini kye twakkaanyiza twakitadde ne mawulire kyennyini kyokoze ssebo kyennyini kyokoze lwaki olina empisa embi lwaki oli wankwe lwaki oli musajja wankwe gwe musajja gw'omuyindi bano bamaze dde okulaba nti bateeka omukono n'omusajja omurasha Vladimir Putin ku nsonga z'amafuta zennyini ze bakkaanyako n'Amerika ono yamwefuulidde kigambibwa nti alina empapula ze yamusayiningiddeko ate nga tasobola zasanguza eno Amerika wagamba nti namusayiningidde ku kino ajja kuswala tujjamu kubamu ebituli kigambibwa nti omuyindi yabadde alina empapula z'abala nga omurasha yabadde abimanyiko byonna ng'amutuma amugamba nti genda kati weefuula akoze bw'ati bakkaanyiza kyova olaba nga ono omusajja yasanyuka nnyo nga Trump aze mu buyinza owa Russia Putin n'amuyozayoza yamugamba nti sebo nkoyozaayoza bino amanyi nti ono ojo obwongo bwasobola omukwata obujega balina empapula za byabusuubuzi ze baasayininzeeko ng'asindiseyo omusajja omuyindi kati kyawedde dda diru yagimutoleddeyo dda yalengeddwako munda ampuliza mu ggwanga erya Buyindi Putin nga kibwatukiranga naye nga yagenzeeyo ne babaako ensonga ze bakkaanya era baazigjeeko engalo okitegedde kakati ze embeera ereeyo olwakadde sijja kulaba nti ate ngaziyawo nnyo ampuliza ali ku Pal FM tugendeko mu basajja ewa Kim Jong-un naye nga nyongereza ku kyejjo kye nakugambye ewa Kim Jong-un alina abantu be yasse nakugambye olunaku lwajjo yabatadde kalaba yabasanze balaba Squid Game film bagita Squid Game yabasanze bagiraba n'abajjako ensingo yabatemi yabasse
ono tasaaga nantasaaga yabajjeewo ono omukulu kati ali ku Pal FM yamaze n'agenda ku anniversary y'abasirikale mu ggwanga erya North Korea era nga yozayoza yabadde ya 78 yagikuzizza yekka teyayise mugenyi ali awo w'amaanyi nnyo yadde nga abibitibwa naye ba president teyayise nnyo bali awo b'amaanyi nnyo yakyaddeko ku Ministry of Defence n'abaako n'ebyokulwanyisa munnange byajjako engalo mpola mpola mu mbeera yonna yonna okitegedde tugendeko mu basajja ali ku Pal FM twolekere abasajja aba Hamas gye twolekedde aba Hamasi wakati nga baali bakkaanya wakati ng'omuhamasi yali yakkaanya n'omusajja Omuyisirayiri endagaano gye baakola ono yagityoboola abadde ajja atta abantu Omuyisirayiri kati yakutte ewatakwatwa Isirayiri yakutte ewatakwatwa ng'ategeeza abakulu nga Isirayiri ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo ng'ategeeza abantu n'abasajja Abamerika abagamba nti ono Omuhamasi mumundekere nja kumuggyawo ali ku Pal FM Omuhamasi akyagaanye Omuhamasi akyalemeddewo ampuliriza Omuhamasi akyalemezzaamu era nga ensonda ziraga information gye tulina baatuuse ne kussa eri bagamba bano abasajja Abahamasi nga Isirayiri yegamba abasajja Abahamasi nti bannange kye muba mukola muteeke mundu wansi ono Trump yeetaaga Gaza yonna agyagala ayagala kugikulaakulanya sebo bagamba bano abanene abakulu bategeeza bagamba nti Gaza yonna wano ku Gaza waliwo ebyobugagga mu Palestine waliwo ebyobugagga kyovulabanga ne Hamas naye efiirawo ne Trump agamba nti sebo ye kiyamaani we abeere kiyamaani we Gaza ulira akamanyiiro nga Trump agamba nti yaba abeera kiyamaani we Gaza bakulaakulanye Gaza baatuuka n'okulonda omugwira mbu yaba abeera wakati wa Isirayiri n'eggwanga erya Palestine mu Gaza endagano ne bagikkaanyaako Hamas n'egiteekako ne sitamp Isirayiri egityoboola kati Hamas egamba ekijja kijje ekimala leka tutuuke awo leka tugende awo wekuba nga mwagala bya ntalo ali ku Pal FM nga mwagala byakulwana leka tulwane kale wobanga kyoyagala tuli ready tuli beteefuteefu okulwana era nga bagamba Muhamasi nti ateeke mundu wansi ateeke ebikola wansi ono n'agaana yagambye sigenda kuteeka bikola wansi emundu lekedde mweseke omanyi obadde obuusizaayo nnyo amaaso n'amatu gwampuliriza naawe ndaba kati Abahamasi bagamba leke emundu edde mweseke ekijja kijje tusobodde resistinga bano nabo babaddewo 223 okitoba obajjukira bulungi ng'ennaku z'omwezi 7 boolekera beesoga eggwanga ali ku Pal FM lyali ggwanga lya Isirayiri nga batta abantu be batta kakati nampuliriza ensonga we ziri Hamas egamba ebyokulwanyisa tulina information gye tulina nti bagenda kukozesa ku byokulwanyisa Irani be yabawa n'abubinja obulala bwe baabawa nabo be baakozesa bimbi bagenda okukozesa nga balumba eggwanga erya Isirayiri eba nabo balumbye eggwanga erya Irani bano ba Hamas bayogera dda ne bagamba ffe tufiira ku Irani bagamba ali ku Pal FM nti ffe tufiira ku ggwanga lya Irani ekijja kijje kakati ampuliriza ebyokulwanyisa babirina ebyambalo babirina buli kimu bakirina nakugamba nti Omuhamasi ono ajja kutuuka akadde akulembereko eggwanga erya Palestine balina ekirooto ekikulembera ku ggwanga erya Palestine era nga bagamba luliba olwo
teeka waaga mpozi bakube Hamas yonna bagijjewo naye bano abasajja obumalirivu bwe balina tebali ready okujjako fiira obulamu bwabwe bwonna aba Hamas ofiira obulamu bwabwe bwonna nga bali ku ekyo nga bafiiridde mu ggwanga lyabwe bagamba tujja kufiirawo eno nno si gavumenti wabula kabinja kano kabinja ali ku Pale FM ali kukola eri omuntu wa bulijjo era kekamu kekagamba tujja kubeerawo tujja kuyimirirawo ng'ono omukulu ono omusajja Trump ne Netanyahu nga bazze beesozze eggwanga erya Palestine tujja kubeerawo ekijja kijje tujja kulwana tujja kubakuba mullo tujja kuresistinga mumale kutta Hamas yonna mulyoke mutwale Gaza ekitali ekyo bagamba ali ku Pale FM ekitali ekyo temugenda kutwala Gaza ekijja kijje temugenda kutwala Gaza abasajja ba Hamas balemeddewo era ali ku ampuliza n'awandaba balemeddeko mu mbeera yonna tugendeko mu basajja Abaisirairi n'abasajja aba Irani wakati nga Benjamin Netanyahu Prime Minister ow'eggwanga erya Isirairi ono ayagala olutalo lukwajje lubeerewo era olunaku olw'enkya ku Lwokusatu agenda kukwata ekkubo agende munda mu ggwanga erya Amerika agenda mu Washington abuuza Trump bye twakkaanyaako lwaki obivaako ono tutegeddeko nti okusinga si Trump yekka wabula agenda kubajjukiza endagaano gye baakola we yasemba okugendayo Trump yamukakasa n'amusuubiza ensi n'eggulu n'amugamba ku luno yenza alumba eggwanga erya Iran kakati lwaki Trump atandika okuliisa ebirimi mu ngeri y'emu nga ne sabbiiti eno lwe baddamu okutuula wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika babeeko ensonga ze bakkaanya mu ngeri y'emu twalengedde nakugambye olunaku lwajjo nti bano abasajja baategedde ekinaava mu miitingi Iran yo teyekkiriranya teyeerya ntama yabagambirawo mujje tukkaanye mujje tuteese naye temwogera ku nsonga za uranium temwogera ku nsonga ez'obubinja bwange bwa Hamas Abahuthi Abaizibullah nti mbujjeko engalo temwogera ekyobubinja obwo okuteeka emundu wansi teri kwogera ku nsonga za mizayiro teri kuzoogerako ali ku Pale FM era bazze bakimanyi nga Iran bagamba twogere ku nuclear era ze basiinyizaako nakugambye yasoose n'ebagamba njagala Amerika naffe aba Iran 1-on-1 tusooke twogere ensonga ezaffe era Trump yafuddeyo n'agamba nti wamma ddala ebintu bijja kutambula however Iran ayina baaguddemu ayina baagenda okutta waliwo abesse mu Iran waliwo information Iran gyefunye wetulaga awo ne bannaffe aba Royal Healers abagamba mu mbeera yonna nti alina obulwadde bwa ulcers zikumazeeko ebbanga ogenda mu kisibo musajja munnange mukazi wattu ogenda mu kisibo naye endwadde ezikuli munda mu lubuto oba mubiri gwonna nga zikulemesa okusiiba nga bikulumyalumya kamunguluze mutwe kikeeto biki byonna wanywa ku majaani ga azima jangu gafuuka amajaani go wangi eriyo abaalabuse ne bagamba nze yadde emponye naye okulala obulwadde okudda kanfule azima amajaani gange waka wonna nga ge majaani basaako katini n'anywa nga ge majaani ga waka ndowooza mulabidde eddala enjawulo abaakikola majaani ga azima ali ku Pale FM alusazi mwabalina prostate mufuyisa nnyo masekati g'ekiro oba misana baagala kuteekamu kapiira olumizi wange ofuyisa wakolesaako enkola y'okwezanyikiza oba masturbation jangu osooka onywa amajaani ga azima jangu basooke bakulongoose sisitiimu yo gwezanyikizako ne bwanga wezanyikiza mu buvubuka kyova olaba nga ekisenge kikutawaanya weerabira nti wezanyikirizako jangu basooka onywa amajaani ga azima olyoka otereera okitegedde kati bali kye bayita Royal Honey mubisi
mubisi muganda wange Sabi Freeman ogamba otya mubisi gwennyini gwa Royal Honey onuuna munuune ebisigadde n'obirika nuuno omubisi ali ku Pale FM ebisigadde obireke guli mu cupa mubisi gwennyini wabula bagamba nti gw'abasajja bokka kano kabisi ka kisenge k'abasajja bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies kazembe ka Volcano Bus Park duuka namba 314 kuba ku simu bakola delivery wonna wobeera oli kuba ku simu 0749 96 1409 oba 0749 96 1409 bannaffe aba Royal Healers okitegedde genda bakujjanja Irani eyina abanene ababedde beeguddemu ebategedde nga bali mu communicatinga n'omusajja Omumerika n'omusajja Omuyisirayiri bayambibweko okulumba eggwanga erya Irani. Ayatollah ategezezza agamba bano ngenda bagombamu obwala mu ngeri y'emu tutegedde nti be bayambyeko n'ono eyesse gyonna nga mipango ali ku Pale FM omwana yakutte akatambi gwandaba ku YouTube nga wondaba n'akeetunuzaamu n'ayogera bino ebigambo wammanga nze ismi Mahmoud ndi mu Irani Trump Ayatollah ono atusse assa abantu bangi bemumanyi ne bemutamanyi Ayatollah mubi nnyo Ayatollah mumugjeeko twakkaanya Trump watugamba ogenda kujjako Ayatollah akulemye kati oba akulemye nze kannette nga yeerikodinga ne yetta wamaze akatambi n'akata n'akasindikira abasajja ab'Amerika n'akata ali ku Pale FM simanyi oba kaatuuse wa Trump simanyi oba tekannatuuka wabule waffe kaatuuse Ayatollah agamba byonna bipange don't waste your time uliriza asinziddeawo n'agamba muntunuzeemu kamera bino byonna mbyogere nga si kwekyanga nga si ki kati nange eno tugiyite fatuwa nange kino nkiyisizza sigenda kuteeka nuclear wansi ekyokubiri ngenda mukola ekijja Allah n'akalebwerebwe ke babadde batuuseeko kubanga yabagamba mizayiro omugiteeke wabbali tugenda bikkaanyaako ebyokuteeka obubinja bwange wabbali mubiteeke wabbali tuteese ku nuclear waliwo ebifumbibwa mu bisenge by'amakolero eyo bano bye tutamanyi Ayatollah tumulabye kuvaayo ejjo ng'ategeeza agamba agenda kukola nuclear ekijja kijje gwe kirumye yeetugire ku munyaanya ng'ategeeza agamba nuclear agenda kumukola Ayatollah ategeeza abakulu bano mu mbeera yonna mu ngeri emu ali ku Pale FM oba endala abagamba ekijja kyonna kijje tuli beeteefuteefu okwedifendinga wakati ng'enkya omukulu agenda munda mu ggwanga lya Amerika kyemmanyi message agenda nayo nti oliawo Trump wategedde nti nedda akasajja kagambye tekagenda kuteeka nuclear wansi era kagamba kagenda kumukola ani apika omuntu ono ndowooza enkya njagaziyako ewantu awo ku nsonga Irani wakati nga Irani asobola okubeerawo ye nga ye ne yeerwanako oyo ye naturally abantu ba Middle East Abayisirayiri Abayirani baani bonna wali Middle East wonna naturally basobola okwendifendinga omitima gyabwe gyendifendinga kyova olaba nga Benjamin yategeeza ne Trump n'amugamba nze nakuyamba n'enkulaga ensi ulira yamanyiramu mu Trump yagamba Trump America nze yabayamba n'embalaga ensi erudda mutuufu olw'ensonga nti bano Abayisirayiri balina amagezi era America ebalengera nti bano bagezi naturally neesooka ebabikka nga bukyali Omuyisirayiri abakubanga bassa kyekimu n'omu Irani wallahi tebandi mukutteko teyandikwatiddwako loza ne wenkomaawo akadde kaŋŋamba keeko enkya nkugambye tugenda kulaba bano abasajja Abayirani beesiga ki beesigamidde ku ki gwe mulamwa gw'enkya
ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Muganda wange ali Bukomansimbi Mubarak Nabong wale kulaba nti ate oli ku Pal FM oli kukula eri omuntu wa bulijjo. Mumbejja ogamba otya? Ndi wano mpola mpola bitambula mpola mpola. Kapyaki kapya ka semina y'abakyala ku lw'omukaaga semina 226 brother lwa mukaaga bami n'abakyala Mubaraka je ne mukyala we if alina nyinza okwogera bambi nga tannafuna amuboobeza ttooke amuboobereza ttooke Mubaraka oba olinayo mukyala wo jangu naye ate bw'oba olinayo sisita wo nakyo kigaana oba olinayo bavubuka banno tekigaana. Abaami abakyala bonna ennaku z'omwezi zigenda kubeera 14 ku National Gaddafi Mosque yawo. Kapo tugenda kujawulira ku ki? Abojja ne mwami era omukyala omulaba nti ono mukazi we ono bbaawo. Kati otandika otya okujja n'ogamba mwannyoko n'omuyita bbaawo olaba kisoboka? Girlfriend kikkirizibwa? Tekikkirizibwa naye bamu bajja baleeta. Era omufumbo oba omulaba nti ono mufumbo munne. Omufumbo amulabira ku ki? Bajja embeera. Osobola balaba. It is up to them then. Kiri eri bo ne Katonda waabwe. Olaba olimba ne muddawa n'olimbiramu. Kugambye obeera olina mukyala wo omu sente zisalibwako $3 mwe babiri. Ne omwami bw'ojjawo eka 2 omukyala bw'ojjawo eka 2 bwekiri kityo. Kale tutandika no nga obudde bukyaliko. Sawa 2 Imamu Chayune waali, Sheremia waali, abakugu mu by'ensembe. Fena wetuli ne Balikis waali. Balikis bulungo buli. Olina ke wampaddeko juice wali. Kansigaddemu ebyadala. Balikis ani amukola? Balikis. Balikis spices. Era bayita Balikis spices. Wali yagala kumanya haje? Semanyi ndowooza ajja kujja. Waali ajja kubeera. Basi nga luli era we bajja. Aya basi. Ebirungo bya Ramadhani mujje mu bikime. Ebirungo bingi nnyo bye balinawo. We bali. Okay, kati nfunye wano emergency bigenda kumpayo seconds banafa Abdul Kadiri Primary School basangibwa ekabuye mu Luweero basomesa abayizi okuva ku nursery paka okutuuka ku P7 babaniriza mugende mutwala abana basomese eddiini n'oluzungu basomesa bebatendeke eddala somero gazi bulungi nnyo nga n'endya y'abaana ya mulembe eddala talanta z'abaana bazifiirako ddala. Abdul Kadiri Islamic Primary School iri ku musingi gwa busiraamu n'enabalamu enamwena omwanirizibwa okwewandiisa kwatandika adde baguddewo leero officially kuba kusimu 0701 kuba kusimu 0704 35 54 oba 0200 90 53 48. Kakati kankwasa omumbejja ate asobola okulaba nti baba zino message za mumbejja oba Amwafula Peter Nasiyo eke etata Kelly of Chiganda. Morning mumbejja. Kasokosonia the mosque. Conveying my regards to you. Thank you, darling. Peter. Morning Mombeja. Thanks for the show. Kati show ya Mombeja sebo. Olabe bivubuka we byetega. Kati kitandika olwo. Thanks for the show. Sebo. Umaru. Asinziddawo. Kati okugamba badonda banga Mombeja. Abavubuka banna. Kale mbere bulungi era mwera basalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwami n'omukyala tuli tuti mu semina ya 2026